nze bampita kashira kambuzi simanyi kweka amazima ge gayinzisa Kyagulanyi Bobi Wine nakufiiririra emyaka 4 mu kkomera ekyo temugenda kukijjawo wadde nga temwagala nkyogereko naye kyenyina okwogera nze simanyi kweka Bobi Wine olina okuvaayo n'oyogera enteekateeka kiki kyozzaako singa tebakulangirira mu kalulu togenda kuttisa abaana b'abantu alo Abaganda tugamba nti bwaddene mazima ligambwako nyiniriyo Bobi Wine si katonda nti sijja kumwogerako yes kubanga akalulu kaggwa akawedde ne batuteeka mu kkomera emyaka 4 gye twamalayo waliyo ne bannaffe abaasigalayo abamu mu bantu abaasigalayo be bano wammanga naye bukya tuyimbulwa siddangamu kuwulira Nuupu ng'eyogedde ku bantu abaasigala mu kkomera kye simanyi oba baafuuka saddaaka simanyi oba tebalina famire zaabwe Bobi Yanga ng'amanya g'amatuufu ye agaba Anthony namuleka apa prison sekitoreko Yasini gwe twakazaako eri amachete namuleka kita lya Minimax Muwonge Joseph tulina Kintu Abdallah eyekazaako namba 1 tulina gwe bayita Galukande Jimmy tulina Mwase Patrick tulina Kavuma Musa abantu bano bonna siddangamu kuwulira bukya tuyimbulwa nsonga zaabwe kulaba bukya bwe banaava mu kkomera kyokka ate tugenda mu kalulu kati wano wensinziira n'ensaba Kyagulanyi akkiriza abuulire eggwanga kiki kyazzaako aba takirina Bobi Wine muwabula sikyogera mwoyo mubi teri ayinza kwagala Bobi Wine n'amunsinga tebakulimba nze nalekawo famire yange n'okutuusa olwaliro nkyasitwagolinga ebintu byange byaggwawo Bobi Wine eggwanga lyonna mbadde mu kkomera ng'afiirira Abanayuganda obukadde 45 alo bino bye nnina okwogera lwaki temwagala mbyogere olwaleero tugenda mu kalulu singa tebalangirira Kyagulanyi Bobi Wine ozzaako ki wangi kubanga luli watugamba nti tulonde ebisigale tubikulekere ne tulonda ffe ne tusibwa kakati ate tuddayo kulonda oyo nno ye mukulu Saanya mu bigambo bye kansuubire osobodde okubeera nga mwanatu omwewulirirako Saanya talina kigambo kiwoomu kyonna eri Bobi Wine wadde yeefuula ali ku ludda lwabwe naye kino kyongedde okulaga nti Saanya okomawo mu Nuupu ali ku mission Saanya okulaga nti yakomawo ku ludda olwa Kyagulanyi akyongedde okwoleka nti ddala ali ku mission okusinziira ku bigambo byayogedde mu katambi ako ne kana akalala kengenda okubeera nga nkuzanyira naye nga nkusaba osubscribinga atannaba nawe atannalikinga video genda maaso obeere nga ogirayikinga. Nalabye Bobi Wine yatutte kapere mu America yamututte Dubai nange njagalayo nze nali nsuubira nti Bobi Wine ekintu kyagenda okutuwanga okutwebaza okwebaka mu kkomera kututwalako mu America mu Seattle tuwumulirekeyo nga batabani kyenali nsuubira olwaleero bukyava mu kkomera ne bagamba nnoonyeza Bobi Wine abuze simanyi oba ndi mulaba naye mwangamba nabalyamu olukwe simanyi ndi ku mission simanyi biki ani ndabagamba embeera gye twasanga eruzira ne bwe yali badde Bobi Wine yali sabye gavumenti ekisonyiwa njagala okusinziira wano okugamba ba TikTok bonna buli omu kozesa omukutu oyogere ku birungi gavumenti byekoze saali yagadde tufuuke kiiso kya mbuzi ebimu mu birungi gavumenti ya Mwami Museveni byekoze Museveni yaleeta emirembe mu Uganda wadde nga Nuupu ebimu abamu temwagala mbyogereko naye kyekituufu mu Uganda omuntu asobola okutambula ssaawa 8 gwa kiro n'atambula nga talina buzibu bw'asanze
Barakallahu fikum. Eje mirembe wejiri twebaka kutulo wano. Mukuru Sanya atabuse, Sanya afuse ensonga. Abanupu wetwogerera basatira anti babadde tebasubira bigambo bifaanaganako bwe bityo akuva mu mukulu Sanya. Abanupu nkugambye bali balowooza nti ono yakyuka yaterera era nti ali ku ludda olw'abantu, nti ali ku ludda olwa Kyagulanyi, naye okusinziira ku butambi buno ekyamazima kyongedde okubeera nga kikakasiza ddala nti Sanya mu okudda mu Nuupu alina mission gy'aliko. Era abanupu wemba bagezi video zino kwe mwandisinzidde Sanya ne mumusendera ddala wala nnyo. Ekisooka Sanya ali desperate ng'omuntu yeetaaga ssente. Ali desperate ng'omuntu yeetaaga ssente. Sanya asobola batunda agogoge mazima. Sanya asobola okubeera nga bwatyo abatunda kubanga yeetaaga ssente. Ebbanga lyamaze mu kkomera gwanvu yala zimukuba ekyo mwenna amukimanyi, so asobola batunda oba mwagala oba temwagala. Banupo bambategezeza ne bagamba ekyamazima Sanya bandi mugenze mpola yandibanga Mwanatu alina ebigendererwa ebibye, n'okusinzira ku bigambo bye muwulidde byayogera ekyamazima kyongera okukakasa nti ddala Sanya alina ebibye ebyabala byetutanaba kubeera nga bwe tutyo atutegeera. Abalala bagamba omusaala gulabika gwatuuse nga bwe mmanyi tuli mu season ey'okubeera nga abakozi basasulwa. Sanya omusaala gwe gwandibanga gwatuuse era kyova olaba azzeeyo ku original bulijjo ffenna gye tumusuubiramu ey'okubeera nga alina okujjonkera Kyagulanyi. Embeera yo bwetyo bwe kyayimiridde naye nga nkusaba ogende mu comment section nawe obeere nga ompa endowooza yo. Gwe bw'otunulanulamu Sanya ono mission ki gy'aliko? Kituufu ali ku ludda lw'abantu oba ali ku ludda luli era bulijjo lwe yaliko nga yakafuluma ekkomera? Eno bw'avuma full figure, eno kati ajjonkera Kyagulanyi. Sanya kyali ekituufu tetukimanyi, naye nga nkusaba ogende mu comment section bw'otyo obeere nga ompa endowooza yo. Kankwongere n'akatambi katono nnyo, naye nga nkusaba osubscribing eggwe atannaba, nawe atannaba kulikinga video, gena maaso obeere nga ojimpera like. Buterevu imbuga byatandika ng'ebyokusaaga olidde ekido yafuuka mpuuga kido mu byokusaaga gaga amanya gajja gawera kati infinito manya biki mu byokusaaga bitandika ng'ebisaaga ogenda okulaba okyambadde wa baba gulabita omutu kati kakubuli eki olaba gulabita omutu joyo nirupazo sagala olowooze nti wenkanankana gulavite tomwenkana gulavite yayimba dda ate gulavite muyimbi gulavite ayina ennyimba nga walukuba bati ku stage oba omwagala oba tomwagala ositukirawo kyobalaba kirina ekibuli naye ne gulavite omutujjo omulaba mu maanyi ge ne music w'omungi astrugglinze okuzza abantu abatono we bati abamuwagira. So lirupazawo wakutte manyiwo bulungi nnyo nkunnyonnyodde obulamu bwange ne kyempitamu kati kankubulira akantu kamu pazo olaba nti Sami yakera ku makya n'ateekako ti nattayikyuli nankubira akapande kati obungi bw'abantu abakimanyi ne bwavayo ku makya n'agamba ekituufu balista si ebyayikyuli tamanyi ate abajja okufuna message eyo tebajja wera yadde 50 oba nkiddemu amagezi gazze ng'olaba yabayambaza mpuuga nti mpuuga yali ekido ne kikwata ku mumwa gwa buli muntu kati nemuvaawo ne mugamba nti nedde teyakirya tumaze ne tubisootinga ne tubitegeera musajja waffe mu musonyiwe abajjo kitegeera be batono abantu tebawuliriza apology abantu tebawuliriza apology ku internet kuli kigambo kiyitibwa point of correction tekiriiko the moment wokolera ekintu oba okikoze this is why nze ku internet seetonda bwe nkukubamba nkukubye okwesonyiwa kuvaako
ye ya apology yange kukuvaako koza katagala mberi ngambe ndinedda nawe obuterevu nnyo oyo nno ye mukulu Barrister Timo mu bigambo bye kansuubire osobodde okubeera nga bw'otyo omwewulirirako ategeezezza nti ekyamazima Lily Puzzle we yakutte woocha era n'ategeeza nti Lily Puzzle we yakutte tagenda kubeera nga asobolawo nti olaba abantu abalina endongo abantu abakubi b'endongo ebyaddala nga ba Gravity nabo baalemererwa era ne kati bakyejjusa jjukira bulungi Gravity yavaayo n'agenda Busaabala ewa Bobi Wine ku biiki mu mbeera ey'okwediima oba ey'okwekalakaasa ng'ayagala at least Bobi Wine ku biiki awo amuweewo 5 ku 10 mbwazimbewo eddwaliro mu mbeera yali yakeediima okukola mawulire naye omusajja ekintu ekyo kye yakola mpaka ne kati akyakyejjusa kubanga kimwafekitinze nnyo ne show ez'omwaka ogwo oguwedde ze yali ategese zonna bwe zityo bwe zaamusala mu mbeera bwetyo ey'okubeera nti yalumba Kyagulanyi. Jjukira Kyagulanyi aliko amaanyi g'abantu kasita omukwatako obeera ozannyidde ku maanyi g'abantu bwe batyo ne Gravity ebivulu we byamusala just lwakuyisa gaali mu maanyi g'abantu. Kakati balabudde ne Lily Puzzle ne bamugamba olaba abantu basabula oli alina ne music kuba Gravity alina endongo go ge mazima omuziki gwo agulina olaba basabula oli alina endongo naye kati gwe yeekwata obwekwasi ku bisubi gwe atalina music eyesibye mu nnyimba z'okuwemulanga nazo tezirina we zituuka zikomawo zikubidde ekakati ojja beera nga obawulira kimafiya. Mukulu Barrister Timo bigambo byabadde mutuufu nnyo 10 ku kinnaakyo ekyamazima kyo Lily Puzzle ku luno yayokyezaamu nnyo kale ebyokuyimba byo byandibadde awo n'ayimba wonna w'ayagala naye ate okujjonkera ekyo kye kyasinze okubeera ate ekibira kye kyasinze okunyiiza abantu abangi naddala ku ludda aluli olwa Nuupu banyiivu lwa nsonga emu Lily Puzzle okuddawo kubavuma. Vidiyo abaze baziraba ye Lily Puzzle abavumye n'abateeka wansi kakati ekyo kye kisinze okubeera nga mwana tukinyiiza abantu nti kale ebirala byonna osobola obikola osobola oyimba wonna w'oyagadde tetukulinaako buzibu kuba abayimbi weebali nga buli bwe bamuyita ajja genda akole ki ajja genda ayimbe n'ate tomala kuyimba nojja ate nojjonkera abantu nga tebalina kye bakukoze tebakunyezeeko kunenya nti oba w'oyimbye okoze bubi okuyimbawo naye gwe nojja mu vidiyo n'otandika kubeera nga abwotyo obavuma yembeera eyasinze okubeera nga abwetyo enyiiza abantu n'abalala bamugambye agezeeko ategekeyo ekivulu ekirala kimu alabe ekigenda otuukawo nti luli yabeerawo lw'amaanyi g'abantu era ekivulu ekyakwatayo lw'amaanyi g'abantu kakati abantu bennyini bamugambye ddamu otegekeyo ko ekivulu ekirala kimu tukulage massive love tukulage ntugenda kujja mu bungi katulinde tulabe oba ekivulu anaakitegeka naye nga kyekyamazima buli omu agamba nti omusajja yayokyezza ebya ddala era ekigenda okuddako yenenyanga yeka na yeka kalulabewa ajje binaggwera updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako abutereevu ku Jika Media gwe kyoba okola kiri kimu subscribing atannaba nawe atannaba kulikinga video genda maaso bwotyo obeere nga mwanatu ogiwa like nawe ayina kyonna kyoteesa oba kyagala okubeera nga owabulamu osobola okukiyisa butereevu mu comment section ne tubeera nga ekintu bwe tutyo tukikwasaganya malidaadi sana kale muzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera amweraba.